Sweethearts, omulungi ndaba era mpuliriza nkaniriza nnyo mu maka gaffe ag'omumbejja w'Emitima's Voice podcast. Ebimuli bino ebisufu ebirungi by'olaba wano munnange ababitunda si balala okuggyako omumbejja's Petal Palace. Oyagala bimuli bya nakyo ebiyina ensonga, oyagala bimuli bya nakyo just kusimbako waka mu compound, oyagala bimuli bya artificial bateekako mu nnyumba. Bannange, get inspired. Obereke waka nga nawe owulira oli waka. You come back home and you're feeling at home because you have what it takes to feel at home. Naye gwe n'obeera mu maka nga n'ekimuli ekinyirako weekiti tokiina, kakibeere kino nga tokiina, ate nno munnange tebyetaaga budde nti ogenda kubifukirira, wabula just byetaaga kusiimulako katono wamma gwe ng'oteeka wali ekintu ekigenda okuwa ennyumba life. Ku Mumbejja's Petal Palace ebimuli bino ebya artificial ebya nakyo byonna byonna tubirina, ate tulina ne curtains nga kwotadde curtain nets, tulina pillows ne webakako mu buliri kwegamba omutwe ne gukakkana nga gukakkanidde mu kifo ekigonda okukamala. Mwana olina pillow case covers oba tolina, olina cushions, throw cushions kati nga kano bannaye buno obutudde mu ntebe Mumbejja's Petal Palace ebutunga era ebukutuusaako yonna gy'oba obwetaaze. Kakati nno mukwano gwange olunaku olwaliro tukomyewo nate wano ku Mumbejja Emitima's Voice podcast, naye ng'ekisookera ddala njagala okwebaza. Thank you so much for subscribing to our YouTube channel. You who has already subscribed. Ate gwe sweetheart atannaba kusubscribinga, kiki onnumya omutima bw'otyo? Nze omumbejja w'emitima ate oyagala ogunzijemu ogwange, ogugwani anaagujjanjaba. Kale nno mukwano gwange kyenkusaba atannaba kusubscribinga ku YouTube channel yaffe eno, bambi noonya akagambo ako akamyufu okanyigeko bunyezi bwoti ka subscribe, ate omala okunyiga subscribe button eyo onyige notification bell akadaako buli wakanyigako mwanatu oba otwegaseeko nti buli wenteekayo content ate gwasooka okumulaba. Olunaku lwaleero ekindeese wano ku podcast yaffe ate kwogera ku nsonga emu egenda okuba nga etusikiriza esitula emitima gyaffe n'emyoyo gyaffe okutuzaamu amaanyi. My dear beautiful and handsome, olunaku lwaleero ndabiseeko wano omulungi omulala ku podcast yaffe ey'omumbejja w'Emitima's Voice, nga kyenjagala okwogerako olunaku lwaleero nsonga ya inspiration, empowerment and transformation egenda okutusitula emyoyo, egenda okutwongerayo mu maaso mu maanyi. Njagala okujjukiza mukwano gwange abadde aweddemu amaanyi nti munnange olina amaanyi ag'enjawulo ennyo munda mu ggwe ng'otayinza kuteebereza oba oliawo ng'obadde tomanyi na muwendo. Buli omu ku ffe eyo njagala okutegeeza nti kitangaala tuli bantu banjawulo, nti oli muntu wanjawulo mu nsi muno ku bantu abalala bonna bonna mu lugendo lwaffe luno olw'enkulaakulana n'enkyukakyuka lwe tutambuliramu bulamu bw'ensi eno. Naye wonna we tuli mu ngendo zaffe ez'enjawulo oba oliawo Mukama Katonda ze yatuteekerateekera, nsaba busabi tumanye nti okuwona omwoyo n'omutima ogumenyese oba okuwona emyoyo n'emitima egyatumenyeka obwedda, munnange kye tulina okukola kwe kutandika essaawa eno yennyini mu kadde kano kennyini bwe tuteekeddwa okulayika nga tukola okusalawo ku lw'obulungi bwaffe, ku lw'obulungi bw'obwongo bwaffe, ku lw'obulungi bw'emibiri gyaffe, ku lw'obulungi bw'emyoyo gyaffe. Ffe batonzi b'ebyo ebitutuukako nga tusinziira ku birowoozo byaffe, nti buli kitutuukako ebiseera ebisinga kiba kiva mu birowoozo byaffe, kiba kiva mu mayindi yaffe. Buli kintu ekibeerawo ebiseera ebisinga tuba tukirowoozezzaako bwe tutyo. Whatever we manifest, we create, ffe ng'abantu. Era y'ensonga lwaki ŋŋamba nti ffe batonzi b'ebyo ebituukawo nga tusinziira ku birowoozo, amaanyi nga kwotadde n'omubiri gwaffe ng'abantu. Na bwe kityo nze omumbejja w'emitima n'obutonde bw'ensi nsaba tulondewo omukwano
tubeere n'omukwano munda mu ffe, tubeere n'obuvumu ng'abantu, n'okubeera n'ekigendererwa mu bulamu bw'ensi eno, kubanga era nzirayo ku kiri nti ffe batonzi, nti buli ekituukawo kisinziira ku birowoozo byaffe oba kisinziira ku kiki kye tulowooza. Enkyukakyuka mu bulamu bwaffe esobokera ddala, kubaawo wooli embeera gy'olimu ey'ennyiike, ey'ennaku, muganda wange, si gy'ogenda okubeera mu lubeerera, ejja kukyuka. Obulamu bw'ensi buli ku bounce line, bwe buti bwe butambula. Leero oli waggulu, enkya nokka, enkya n'obeera wansi ate nokka, oba oluusi n'ogenda waggulu nga bw'odda wansi, n'ogenda waggulu nga bw'odda wansi, bwe butyo bwe butambula. One moment at a time, one step at a time. N'olw'ensonga eyo nga kye tulina okuba nga tukola kintu kimu kyokka kyokka, kwe kwesiga emitendera gino mwe tuyita mu bulamu bwaffe obwa bulijjo, mpozzi n'ekisembayo tuyimirire mu maanyi ku lw'amazima gaffe, nga tukimanyi bulungi nnyo nti ekitangaala kyaffe kye tulina, our light, kyekyo ekireetawo enjawulo eri abalala bonna abatuliraanye, ekibayambako okuba nga nabo bawona. Let's keep shining, let's keep healing, let's keep rising, let's also keep together because we are unstoppable spirits. Tweyagale nnyo, twekkiririzeemu, era kinzizaayo ku kiri kye nayogeddeko nga naakatandika, tinjagala tukimanye nti tuli b'amaanyi nnyo n'okukirawo, nti tulina amaanyi ag'enjawulo munda mu ffe. We have our light. Let's turn our light on. Let's shine like the stars we are. Ekyo kijja kutuyambako okutuuka gye tuteekeddwa okutuuka, nga tuwonye bulungi nnyo mu myoyo, mu mubiri gwaffe, nga kw'otadde ne mu bwongo bwaffe. Kale nno nnyongera okukwebaza nti weebale nnyo, weebalire ddala kwekuumira mu maka gaffe gano ag'omumbejja w'Emitima's Voice Podcast. Onkoze obulungi obutagambika, weebale kusubscribinga ku channel yaffe eno, weebale nnyo kusharinga links ezo, n'osharinga n'emikwano gyo, obubaka oleme kuba nti gwe wekka wekka abufunyeeko, wabula n'oyagaliza ne ku banne abalala, ate n'otakomu okwo n'olekawo obubaka mu comment section yawo okusinziira ku kiki ekikukutteko. Ate gwe abadde alowooza obulowoozi okuteekawo comment mu comment section, badde nkusaba genda ng'olaba videos zaffe ez'enjawulo osobole okuba ng'olekawo obubaka. Nja kuba nzija nkudde mu butereevu nnyo olw'ekyo ky'onaaba otaddewo. Nsigadde nze eddoboozi erinnyonyoogera amatuugo, omumbejja w'emitima era omumbejja w'obutonde bw'ensi, Nakiwewa Irene, a gifted soul healer, mental health awareness advocate and earth advocate. Subscribe to our YouTube channel. I said subscribe to our YouTube channel. Ate bw'omaliriza teweerabira okunyiga notification bell. Weebale nnyo, weebalire ddala kubeera wano naffe mu maka gaffe ag'omumbejja w'Emitima's Voice Podcast. Keep shining like the star you are because you are unstoppable. I love you.